Farouk wano wendi ndi side zeno bosi ya kuboda wano sibusi wano wa ulirudawa ulinambole se mademba tisiza balamusiza mwenna bakatwegatako yenze Farouk wano wendi ndi ne mwana mwala Kemi Sera ono mbadde mu followinga nambuzabuzamu nalya cover neyekweka nenonya Florence omumanyi sister wange agamba ki jali mulungi Florence muyaye ate muyaye ate Florence yamfera ate yakufera ate yangamba muino omukolo semanyi biki guli wammwe ne mugamba tugende ndabe gwaliyo gwaggwa lwaki Farouk wali oyagala okujja wanyo oyagala eyonoonese Farouk nali njagala kujja mbeerewo nga ndabe era twandikwaniriza munaye tetwandiganye kwaniriza naye naawe olayika watyamu Florence yamfera yangamba kati tuba tugenda okutuuka date ey'okujja ate naabuzabuza nangamba simanyi mukadde tayagala kamera tubatya bannamawulire temuli bangu nze okwatano Kemisera chali wange Kemisera mubaleetedde tugenda nyumyamu emboozi mpanvu atemeretemere kigenda maaso kyekiriwo biche byaliwo dwaliro byali bitya kyali kimuluma ali singo tali singa ina management aina yetaaga omubezi teyetaaga mubezi wahaja ddayo wahaji taddayo music amulina music tamulina kiri kitya tutandike tugenda bayisiza mbuyisa ye music wali nekyensobola bagamba tugenda baganda wange ono Kemi wembeera naye tusekaseka mulwa kuba luli emboozi gye twaliko yali yannaku nnyo ng'etiisa kati yakomyewo mu full swing tunyumyemu oli ready tutandike okakasa nkakasa sebayiro akinseka naye abaganda bange katutandika omukolo ogutuleese Kemi abantu babuuze ku gwani amanya n'eddoboozi bampita Kemi Sera nga mbabuuzaako mwenna soko tuwemu akapera waliwo akayimba akasinga okunyumira bakayita Sina damalala kati njagala ngatala balala era njagala mfuno ya matira njagala lina lafka ninako crush ngibgamba kwata simple nga tetuli crush sifayo bajento banigo bamuras kasaba nga njagala mukwata nga gilas oyo ye haja aluna goyimbako otandika vaeyo siche kyatulesa akayimba ako simanyi lwaki nkaagala naye nkaagala nnyo kati yoyo Kemi Sera gwe twogerako original tutandike abantu soko babuze Kemi Sera gwani luli tesafuna mukisa kubuuza Kemi Sera omutuufu yani Kemi Sera yingira ddi endongo Kemi Sera bazadde bamukiriza endongo Kemi Sera tutandike Kemi Sera kati yani kati wateredde oli soba sicho bulijjo nali sere soba Farouk mpako tutandike atozza saagala kati oli soba Kemi Sera mwana nzaalwa ye Kakuuto mwana ayina bazadde be bombi tomanyiyo ng'agenda ku lw'emutukula so bazadde bange gye bali bombi ndi mwana nasomera eyo nensomerayo primary nemalirayo P7 nemala nengenda ku Bigada secondary nensomerawo senior 1 nemala nenzija e Kampala nengenda e Buloba nensoma paka senior 6 yes nenkomaawo kakati abantu bali nentandika endongo mutu tulindeko wasoma wakoma mu senior 6 abantu bali bagamba nti oli wene wa Kagame ate kati nkulaba ku boda ze Tanzania sicho era ndi wa Kagame ndi wa Kagame eri twakulirayo obukolezi twagenda okwetegereza okumanya ensi nga tuli awo naye nga tusibuka eri wa Kagame eri kati osobola olwogeramu ndaruzi cyane nzi kuvuga Urunyarwanda wanu Imana mumeze mute amazina nitwa Kemi Sera nijibaramutsaho mumeze neza nanjye meze neza cyane kati bategeeza cyane mba ntegeeza nti no muri bulungi nange ndi bulungi mbabuzizaako amanya nze Kemi Sera wakoma mu senior 6 oyingira ddi emiziki
emiziki najingira mu 2016. Otya? Najja mu auditions zaawo. Ng'ojingirira eri oba Kampala? Oyingira otya ekibuga? Tulyoke tutandikire. Bandeeta mu kibuga nga nze kusoma. Okitegeera najja okusoma kubanga eno gye nasomera senior 2 up to senior 6. So kati awo naye nga mbeera njagala omuziki nga mpulira ngwetaaga nga mpulira ne byensoma tebigenda mpulira amaanyi g'akazindaalo gansika. Amaanyi g'akazindaalo ne gansika paka we ganyweza mu 2016. Ne ngamba walayi nyina otandika endongo oba ki. Otyo? Ne ngitandika. Otya? Nagira mu auditions, bayita auditions nange nenzija nengezesa ku ddoboozi lyange. Mukama nanyamba nempitamu. Ate nga ebisaanyizo byali ki? Awo. Lyali ddoboozi ly'okuba ne face yali ematalinga. Lyali ddoboozi ne face era ng'ematalinga. Ogyewulira? Ndeka munnange tonjageza bingi. Figa ogyewulira Kemi? Ndeka munnange. So nkyayisa abantu. Naye leero. Newulira ddoboozi. Weewulira ddoboozi. So, n'otandika emiziki? Yeah. Ntandika emiziki. Byali bityawo? Tebyali byangu mu kusooka ng'omuntu atandika obeera mu kutya kungi obugamba bananjagala tebanjagale bananjagala tebanjagale naye byonna n'obikwasa Mukama ogenda okulaba ng'akuwangulidde. Yeah. So mu group temwali mu nkokola bagamba bayimbira mu bandi omwo wali mu bandi sikyo mbu ababandi eyo mubaye enkokola simanyi mubamu okuloga simanyi mubamu tonjagala simanyi tojja yimba ku show simanyi oli mulungi nnyo gondi yanjagala simanyi head abaagala biki bibeera bitya byo mu bandi temwali mu nkokola saaziraba tebakuba ku ekyo nkyebaliza Mukama. Ebyaliwo bijjukira banange Faruku eyo saagala kuddayo. Tetugendayo just. Tonzizaayo bambi nkwegayiridde Faruku nkwegayiridde saagala kudda mu shwaitaani. Saagala ndi mwana wa Yesu kati. Tonzizaayo mu sitaani tonzizaayo. Ogera ku Yesu kati yampa emirembe yampadde emirembe. Shaitani wazigoba. Saagala nabyogerako bigende nga bwe byagenda n'olunaku lwabyo bigendere ddala tebiddanga mu bulamu bwange mbigoba mu linnya erya Yesu. Bikumako omuliro fire. Kemi watidde nnyo naawe. Sikutya blood into gwe. Genda sitaani genda. Kyali kitya? Faruku ndeka sitaani gaawe don't come back. Kati Kemi leka tuleke kulimba abantu bayisizeemu obulamu bw'obubaddemu tubuuse ne bana abayinza obuyingira nga tebategedde ekyabuleeta then obuvaamu otya. Tebyali byangu just stress biki na biki mwana bintu biba bingi ebiyingirira obulamu bwoye ne bikusobera nawe ng'omuntu ne bikusukkako kitegeera naye nebaza Mukama nti yabimpisaamu kye nsobola okugamba. Nebaza Mukama nti namwekwatako n'abimpisaamu era nebaza ne bazadde bange Saara ze bampeereza nensobola mwana tonzizaayo. Kemi kino kye tuliko tuyamba abo waliwo abaana bali mu music industry abalinga nga ggwe abayinza otomera mu ntomera. Nsobola bagamba bambi begendereze babere begenderevu babere patient basabe Katonda yajja obbalaga ekkubo mu buli kimu. Omanyi kasita omwekwatako akugamba kati awo kyama waffu kati kwata wano lino likkuba ettereevu oba okitegeera. So kati batambulire Katonda leka Katonda abeere nnamba emu mu buli kye bagenda okukola bajja kuwangula mu linnya erya Yesu. So kati bino ebibaawo ne bakusitula ne bakutwala ewa bazadde. Yeah. Then bazadde bange ne bambeererawo mpaka kati wondabira. Muzadde asigala muzadde yeta takukoowa ne bwe kiba ki asigalawo era kyova olaba mwana omuntu yenna ali eyandaba yagala nnyo bazadde bo bambi bwe bakugambanga nti kino kibi bambi togendayo kireke kola kye bakugambye ojja kuwangula kubanga bo be bakatonda b'oku nsi baba ogenda okugwa mu gundi baba bagirabye dda nti ojja gigwamu okitegeera ne bakugamba naye gwe n'owalaza mpaka
so kati empaka tezigasa tuulanga omuwulirize bakugamba nti wano wabitokwatawo bambi togendayo kubanga yes ojja gwa mwala saagala ebyantuukako bikole ki bikutuukeko nsaba obeerenga mwegenderevu mu buli kyokola obeerenga muwulize mu bazadde bo obeerenga ng'osaba Katonda kyensobola okugamba ye tanda gye nsobola obbasibirira yes abasawo bagamba bulwadde bakutwala mu ddwaliro abasawo bagamba ki stress ye yakkuba wetu ate nga nyina ne pressure so kati nebintabukako n'omusujja gwali mungi nga nyina omusujja mungi ne guninya ne ku bwongo so kati byali bingi bye baayogera naye nebaza Mukama nti yamponya abazadde bo ne bakulisiivinga yes ne bagamba ono oba kiye waffe ffe twamuzaala kati bandindekedde ani Faruku bw'oba olaba tewali era kyova olaba ŋŋamba omuntu ali eyo andaba tibanayinywereranga ku bazadde bo kigambo kya muzaddewo kyakugambye kiba kikuyisaawo aba takwagaliza kibi ye muntu asinga okwagaliza ebirungi mu nsi eno era bambi omuwulirizanga ne bwali bafaanana atya ne bwali bayenkana atya yoyo ye muzaddewo yes ye muzaddewo yakutegeera tasobola kyova olaba ensi yonna bwe yagira n'ensuulawo neekola kine bo ne bagamba jangu mwana waffe ffe abakuzaala era mbeebaza daddy ne mami thank you Florence thank you Shadrack thank you bana neebaza buli muntu eyabeerawo my Florence thank you so much may God bless you simanyi nabwe nsobola kukusabira nsaba bazadde bange Mukama abawangaaze mbeerenga n'ekisa kyammwe ekyo okwagala kwammwe kumbeereko mwebale Shadrack thank you banange basista bange mwenna mbeebaza mwebale neebaza nindekani Faruku naawe nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala nkwebaza mu buli kimu okungoberera okunzaani gwe wayagala bw'otyo nobeera ng'ongoberera mu buli kimu weebaza kakati bazadde bo tebadda mu kaliyoki nti ate twakugamba ate okunenya banyaniriza come back to mommy and daddy you are safe where you are right now you safe ne batoba tewali mukwano ambeereddewo kyova olaba sirina mukwano kati sikyalina mukwano sikyetaaga na mukwano kubanga tewali mikwano gimbeereddewo like bakwagala olina bogwamu aba tebakyakulabawo gyemikwano banange naye bannaye muli babi nnyo naye kyonna kyekiri tukitenze ni mwana wa Yesu nsonyiwa nasonyiwa bakuyisiza batya emikono gikuyisiza bitya soko tombulira sagala na biddamu bye nakugambye ebya sitaani sagala biddamu njagala genda na bya Yesu byokka ebimpesanya olinga ngamba nti emikwano tegikubeereddeewo tegibeddeewo ku bulamu badduka buddusi kyova olaba nasalawo kati nkolere Katonda nve bantu b'ensi eno si bangu Faruku obalaba bulabi awo balaba kusekaseka kungulu naye nga munda kyasirikidde kyekingi Banze kyemmanyi kiseera walingawo bafrendi babaali basulanga ewuwo walingawo bafrendi mbajjukira nze mbamanyi lwakuba sijja basanguza wano naye abantu abo baleke babeereyo gye bali era mbasaba tebadda mulamu bwange simanyi bebamanyi sisobola kugamba nti kino oba kiriwa naye just simanyi be bantu b'ensi eno by the way nyina oluyimba olupya baluyita ogenda laba enjawulo wano waliwo amaanyi ga Mukama kyekinfuula w'enjawulo kuba nina amaanyi ga Mukama ogenda laba enjawulo wano waliwo amaanyi ga Mukama kyekinfuula w'enjawulo kuba ndika amaanyi ga Mukama mpisa mu kino nyumya nange nsembeza nyiga omutima gw'amaanyi ewaluma nva ne mu bantu nenne mu binyumya
naye nga yanukula kubanga owulira. Sera walokose story chechi. Ndi mulokole, ndi mwana wa Yesu kati. Ndi mwana wa Yesu. Sikutya. Naye omunnaye obeera waawo n'okola ebintu n'obeera mu bintu. Nenga ye Mukama akulaba. Mu buli kyokola aba akulaba naye n'agamba iraba omwana wange. Laba omwana wange byalimu, laba omwana wange byakola okitegeera. Ye abeerawo ng'akusaasira naye nga tomanyi. So omala kwekona n'olyoka ojjuke n'ogamba naye Mukama abaddewo ku lwange. Lwaki sidda gy'ali ne nfuna emirembe giteebereka. Yeah. So kati nasazeewo nzira eri Mukama era nze ngenda kukolera Mukama. Yesu wange ngenda muyimbira ekyo kyo nkyeyamye kubanga abaddewo ku lwange. Yes. Sera ebizibu bino byonna byoyiseemu. Kiki osinza okuyiga mu byonna byonna ebibaddewo? Nze njize okwekwata Katonda. Njizeemu okwekwata Katonda n'okwesonyiwa n'okwerabira n'okusonyiwa. N'okwesonyiwa n'okwerabira n'okusonyiwa n'okudda eri Mukama. Byonna mbiyize mu bintu bino byonna. Njize nti Katonda ye buli kimu. Yadde twewaggula ne tukola kino ne tukola kiri ebyensi ne bitwemazaamu. No, abaakulaba abaakulengera. Yadde tasobola kujja n'akugamba n'akuviirayo nga Faruku bw'anajja n'agamba naye blood kyokola si kirungi okitegeera. Ye asirika naye abaakulaba buli kyokola kyokola. So kati bodde eri Katonda n'omwekwatako ajja kuwanguza mu buli kimu. So wasazeewo? Nasazeewo mbeere ne Katonda wange buli ekinannumanga ku mutima mukabirire ngende mu kasenge nfukamire mugaye taata kati kino kiganye nkole ntya gwa mmanyo singa abalala. Omanyi gwe yantonda gwe yatonda eggulu n'ensi omanyi kati taata nkole ntya wano nga nsobeddwa. Okitegeera okusinga okweyabiza abantu abanaakwabya. Okitegeera weeyabize Katondawo ajja kubeerawo mu buli kimu. Tasobola kuvaamu ate tali kulaalaasa tali kwogerako wabula oliraba bulabi ng'akuyamba buyambi kuvaamu mu ekyo ekiba kikulemeredde. Omwana Adamu akuvaamu naye ye Katonda takola ki? Takuvaamu. So osinza okuyigamu? Nsinze kuyiga njize bingi ebintu byensi bino enensi tekwemazaamu. Edi yakayimba ni yatekwemazaamu tekozesanga bintu bikyamu buladi. Eyeyeye okaddemu ako. Edi yakayimba enensi tetwemazaamu. Duniya tetwemazaamu. Tetukozesa bintu bikyamu. Tetweguya baana Adamu mwa. Dai mbozi enemera okutambuza kakati. So ene dunia tebemazaamu banaye mwekwate Katonda yasinga byonna yajja kuwanguza yatakusekerere yatakwogereko yatakole ki Katonda oyo waggulu oyo yatali yanguzi tebamusasula sente. Ye akola bukozi. So kati mwekwateko jjalaba ng'owangula obuwanguzi bujja kuba gy'oli. Okay. Kati Sera musically tuli tutya? Musically right now nyina nkwatirako bamuyita Ron Events. Saawa zino yali okuntambulizaako ku music yange. Nyina omwana gwenkola naye writer wange bamuyita Fiktafi. Naye waali omuwandiisi w'ennyimba zange era yawandiise n'akakayimba Mukama yanukula. Era tugenda kukola. Ndi serious kati nazzeemu mu field teri muzannyo. Ngenda kukola obutassa mukono. Oli soba? Ndi soba. Kweli? Yes. Tetwagala bino tufune omuntu ali serious ate tubiki. Nedda munnange ndi serious. Era kyenkola nkitegeera. Yes. Tugenda yawo tulabe ba manager abali serious naba manager abali serious bweru. Amina njabaniriza njogere nabo twogere nabo bane ba manager baniriza ate ndi mukyala mukozi ate nkola nze. Tofaayo tugenda byogerako nenze kyabadde kindeese tusoke tunnyonnyola abantu. Sera waliwo ddiiru olaka wali totegeera by then Shadrack yagirimu. Shadrack ne tufuna omugagga sinze yamufuna nendaba omugagga nga agamba pledginga nti ogenda funa akakadde buli week
ne milioni 3.7. Shadraka yali mu deal. Shadraka kyali wange ono brother si brother yali mu deal eyo yali mu ne Rwamiti ne Resopa kyali kitya bamukozesa nsobi soko nnyonnyola ebintu ebyo naleta Eddie Sweet ne bamuvuma bennyini bamukozesa ensobi musajja wattu yali tamanyi nti bafere naye baali bafere bamukozesa ensobi waliwo yapanga ekintu kye ng'ayagala kiyisaawo bw'atyo naye nga bannange baali bafere munaye sifunanga ku ssente yaabwe balimba era ne Shadraka bamukozesa nsobi kyali kitya bati bamulimba bulimbi just kibaawo ng'oli yayagala akiyiseewo nti n'oli eyandibadde akuwa obuyambi aleme bukola ki aleme bukuwa kubanga abeera alabye ekyo okitegeera so kati bwe bati bwe bakipanga bakiyiseewo naye nakivaako nakikwasa Mukama soka olinde omuntu eyakipanga ekigendererwa kye yali ayagala oleme funa buyambi from genuine people. Yes kati abenga oli omuntu buli lwalaba ku kiri ekyono kye yataddewo mbu miliyoni mmeka agambe already yafunye dda okitegeera kanneme mukola ki kanneme nange kweyononera sente zange mbeeko ekirala kyenzikozesa naye nga baali bayaaye baali bafere era babalimba banimba olwokuba bakozesa ekiseera ekyo olwokuba nali siri fine ne basalawo bogerewe bati naye byali bya bulimba baali bafere sibamanyi nabbamanya baali bafere beffe kubanga kyemmanyi nawulirako mbo waliwo omuntu sijja mwogera linnya kuba sibirinaako bukakafu ti omuntu oyo ye yakiri emabega n'afrontinga abantu bakuba omupiira ogwo ogw'ekifere era bwe kiba ate muyimbi mu industry era bwe kiba ekituufu kibeera bwe kityo kubanga eno industry sebo erimu amakoona erimu ebiwonvu n'ebikko olina kwesonyiwa bwesonyi buli kimu n'okikwata Mukama nogamba Mukama nnwanira mu kino kizze kingezeeko naye nkoze ntya Mukama nnwanira era n'akikuyisaamu era nabasonyiwa yadde mwakozesa erinnya lyange ne mugamba mumpadde ssente wooloolo naye nze nabasonyiwa munnange yonna gye muli naye nga temuddamu kulimba si kirungi kulimba obulimba bubi oba tokola ekintu tewejjaayo sigalayo gy'oli sirikirayo tewali agenda kunoonyaayo okitegeera naye okukozesa obulimba si kirungi baali balimba baali bafere fefefe so babawo bano ba 5,000 10,000 ba 15,000 ate nga bo babeera serious yes ng'agamba nti waakiri ne kastangi muwadde mu mutima mulungi ng'awulira akikoze na bidi na mutima okitegeera yes kati mwana bantu mmwe mwana Adamu babi so ye yafrontingawo omufere n'amugamba teekayo bali badduka abali serious badduke naye nakumanya naye nakolekera Katonda mumanyi ndabika mumanyi wandiba naawe omumanyi wamulekera Katonda namulekera Katonda nze namusonyiwa nemulekera Katonda kakati mu mbeera eno obaddewo otya mbaddewo ekisa kya Mukama nga Mukama yandabirira mpola nga Mukama yambeerako yandabirira yampa ekyokulya nga bwe nkugambye nti ye abeerawo era abaakulaba mu buli mbeera gy'oyitamu so kati kisa kya Mukama kye kimbeezezaawo mpozi ne bazadde bange ye oli ku ki kati ndi awo ndikola music mupya ye waali era mbadde neetalaatala mu studio zino ennaku zonna nga nkolayo obuyimba bwange obupya so kati nze nikye mbaddeko right now bino ate bino kusula biki kulya okola otya kuba wakadda ebivulu tebikola okikola otya gwe atalina musajja yagenda nekyo omusajja okireese no mbadde mbuuza bubooza naye tusooke tumalirize kimu ku kimu abatulaba babeere nga bafolowinga sina setoringa by the way wakajja sina setoringa nkyasula wa brother wange sina setoringa tonna bakutereera sinafuna nyumba yange nga nze sinakola kikubanga sente siinaawo
teri bivulu singa ebivulu bibadde wandigambe nti ngenda genda nkube zisho nfune zisho tomanyi so ofuna obuli mulimu awo ne buyiikayiika n'obusondereza obusente bwo ne wepangisiriza naye kati right now tewali baatusiba tuli awo blood yenze muwala kemo bingi kakati oyagala ki guno omuzindalo gwo weeguli okiki oyagala ekituufu oyagala kuyamba muki kuba wakajja wakajja mu kibuga osula wa brother wo wakasetolinga ebivulo teri kiki oyagala bakuyambe amajja sente netaga sente nkole ebintu ala mu maaso sente zezikyankutte naye sente bwebaawo buli kimu kiggwa toyina sente sina sente right now financially siri okay wetaga sente yogera maaso yes netaga sente kuseka abantu bange bali netaga sente banago yenna alina kyalina baba bonnuma ina kyalina netaga sente bambi tofaayo ogenda kufuna amina kakati sera abantu bali bambuuza yo omuwala oyo ali ku kisimanya ali singo nze ndi singo lwaki wakoowa bayayi baade ebintu ebyo kati tebikyali byakupapira bwopapa ogwayo kati si byakupapira olina bikwata mpola mukama n'akuwa omuntu omutuufu enewenza omuntu gwe njagala musaba mukama era mukama gwe ngamba mukama mpa omuntu omutuufu esaawa zino nkabirira mukama kulwekyo kyombuuziza nkabirira mukama tannanziramu naye nkimanyi nyina essuubi nti ajja kukola ki ajja kunziramu oyagala muntu mutuufu atakuwa stress sikyotegeeza yes taze kubanoonya tetuli kubanoonya nze abantu bange nti babuuza ebibuuzo babinsindikira ne baŋŋamba twakomolaba ng'ovuddeyo ewa Haji kitegeeza omwana oyo yandibanga ali singo era ndi singo sirinagamba sirinawondera tekuliko miswiba tewali tewali twagala bintu nti ate tewali muswiba nagumu twagala ali serious ng'alinamu ng'ali serious twala natuuka ate kukuba miggo ate kubonyabonya nze just nsaba mukama omuntu oyo amumpeereze ye gwaneesiimira mukama yaba nsiimira kubanga yammanyi osinga abalala bwe bammanyi kyetwagala nina baganda bange awo njabbawo enamba ogibawo bangibawo barooko gwabagigaba sesijja sobola gigaba jamba manyi abatali serious sigibawa ngibawe okkiriza mbawe enamba yo ngibawe naye Faruku nvaako nkozeeko effujjo nze ngenda bbawe enamba yo abagala oyamba omwana ono omukyalo ono ngenda bbawe enamba ye ojja ku yange nkutuuseewo omukyalo ono naye oba oyagala kuleeta direct mu meeting like oba oyagala muwaayo kyakulya oba oyagala muwaayo sente enkalu nja kukuwa enamba esimu eri mmanyako gye ngenda obbawo eri mmanyi ojja galaba anti ayinza okuba nga teri mmanya bweba teri mmanyako ng'eri mmanya ga mulala tubeere nga tukitegeera omuntu ayinza okuba nga ayagala okusindikira anaalabako amanya ago gabalabyeko ge gamatuufu jemba mwali tufu kyo kiri wadde mumulaba aseka just ali happy nti yakomyewo mu bulamu bw'ensi komyewo ali happy just naye tali bulungi financially ali bwatyo yeetaaga obuyambi bwammwe asula wa brother we yakadda music tatambula music bamuggala kati nga nawe okimanya ate mwana wa buwala ate tali nnyo mu bintu byaki byabasajja abandigambye nti abaatise eno n'eno n'agattagatta n'afunamu si byalimu ebintu bya drugs si byaliko ali ize ali kula ali ki osibwe kiri era bakiri kyekyo ekituufu kyoyogedde nga bw'okyogedde kyekituufu ebintu bya drugs sibirimu ndi mwana wa Yesu bannange Yesu
eyatufiirira ku musalaba Kemisera mwana we. So toli bulungi Kemi. Yeah. Financial. Oyagala sente za music? Oyagala gena mu studio naye tolina sente. Sente zikyankwati kyagiragira. Nenga music waali omuwani. Music waali mungi simumala nayo. Music waali mungi simumala nayo. Okay. Kakati tugende ku kya music kyennyini awo. Weetaaga manager teweetaaga manager because ongambye olina management kiki weetaaga ekituufu management naye twetaaga manager asobola okutussaamu ssente. Olina manager kikaaki like manager ono atambuza music akola ki okitegeera ow'okuyiriba okitegeera naye neetaaga manager olinga yes kubanga music abayimbi obeera ne manager nga babiri ayiriba then n'olyassaamu. Ayiriba yakola atya? Yatambuza ku TV radio ground buli kimu yes. Wetabeera na ssente naye asobola okutuusa oluyimba yes wonna olwagala. Kati oyo mumulina naye temulina assaamu tetunnamufuna. Okay. Kati ayagala okussaamu ssente ze ayina assurance ki music omulina ye? Music mulina era bw'aba ayagala tusobola n'okusayininga contract. Ibiba byakusayininga se byakugira. Yes. Kati alina kukolagana muina kukwatagana mutya naye mzaba ino muwe namba. Era gwa ino bikola ku Faruku. Nze kati ngena muwe namba yenna ali serious. Nina baganda bange. Nina muganda wange Richmond ali ukao. Richmond yangamba yali agala kuwayo show UK ng'oteredde. Lwakuba ennyonyi bizikyagira. Ne katusabe Katonda. Richmond tata. Katusabe Katonda atusumulule. Nango ontegeke nzija bakuberaga. Raga wali. Nze yangambye ni muganda wange Edibu Kenya ali awo Amsterdam promoter wa Maya alinga balamu wa wano. Nkutumiddeko. So ani Edibu Kenya nkutumiddeko. Wali muyimbi wano Kampala gwatatwalanga Amsterdam kuba kivulu. Kati nayo Edibu Kenya wali promoter wa Manya yangamba yali ayagala kukola ki kutwala Amsterdam. Okay. Music wali. Banange music wali music mungi mustowa ninayo music mungi. Waliwo ne muganda wange bamuyita Sali president wa bana Uganda we Canada naye ategeka festivals biki yangamba omwana oyo wabali soba fe tumukole ki tumuteeke kunyo nze wendi okukola nga tumaliriza obubaka obusembayo ku baana abawala. Abaana abawala bangi abali eyo abalungi abalinga gwe abali mu music industry n'abataliimu naye nga anytime from now bayinza okutomera abaana abawala kyensobola obbagamba mubenga bagumiikiriza mu buli kyogenda okukola sooka obe mugumiikiriza kikole na bwegenderevu manye ekkubo lyogenda okukwata bwe kiba si kinga mu bazadde bo wawe bali sooka beebuuzeeko taata maama ngenda kukola kino naye mukiraba mutya kituufu ngende nakyo mu maaso oba n'ekirala weekwata nnyo ku Katonda. Nabawo obubaka buno embeera enagibaddemu ate agiyiseemu agimanyi bino byagamba bituufu si byakupalapalanya nti oyangamba yali abibaddemu sosoko bawa amagezi. Mbadde nkyakugamba beekwate Katonda waabwe buli kyogenda okukola bambi nkwegayiridde fukamira wansi omugambe Mukama ngenda kukola kino naye sooka okindage kye ngenda okukola ngenda kukola kituufu oba nedda ntemere ekkubo kitange kubanga omumanyi abalala we batammanyi gwe yantonda omanyi naddi kiki kye ngenda okukola kiki kye ngenda okuzzaako n'olulijja n'oluliddirira n'olulikola ki mwebuuzeeko yo Katonda mukwano gwaffe mwebuuzeeko naye bino ebyokumala gagenda n'ogamba kankole nga amagezi gange bwe gaŋŋambye ojja kugwa mu mwala ate ogugenda okuvaamu tekijja kubeerera kyangu naye gwe weekwate bwekwasi ku Mukama ajja kuwanguza mu linnya erya Yesu. Lwaki abaana tebaagala kugoberera biragiro by'abazadde? Omwana n'abeera naye n'afuuka kyetwala okuze oba owulira okuze olaba mwenkana ne bazadde bo ekyo kyekitutta kyekitumalawo kyekimazeewo obulamu bwaffe kubanga ogenda newewulira nti okuze manyifu abaana abawala asita omere ebbeere owulira ddala nga oli wakabi tewakyali akugambako olaba oba nkikunyonnyole ntya ene bwe tuba n'amawaggali kavubuka aba atukola ki aba atuwaga
naye bambi kavubuka takuwaganga agenda kusuula mu mwala nkusaba wekwate ku bazadde bo bwe baje bali mwebuuzeeko oba sengaawo oba kiki omugambe naye senga ngenda kukola kino naye nkoze ntya mpulira nga njagala kwebuuzaako mpe ku magezi kuba gwe oli mukulu obiyiseemu bye ngenda okgendamu okoze ki obiyiseemu bye ngenda okukola naye nsaba ompe ku magezi nkoze ntya wano okitegeera tokyawa abazadde bo nti olw'okuba okuze okitegeera abayingira endongo bawa magezi ki abayingira endongo banange mwegendereze endongo eno erimu bino tebibulamu naye abasajja bakozesa ana tubiveenako nenze kyensobola bagamba gumiikiriza buli kyogenda okukola bamugumiikiriza genda mpola step by step ojja kuwangula naye bw'onadduka omuwawa ojja kugwa mu mwala bakulondemu nze nno saafa tewafa naye ate gwe oyinza okufa kubanga bw'obuukira munno gwabuukidde tomanya kikiddirira kyova olaba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi maki mu malagala okitegeera oyinza okugwayo n'ofa nze saafa oyinza okugamba okitegeera so kati weegenderezenga mu buli kyokola bamugumiikiriza ate n'empisa beera n'empisa omanyi omuntu bw'obeera n'empisa owangula empisa zino kintu kikulu nnyo ku bulamu bw'omuntu kasita oba n'empisa owangula naye kasita obeera ng'oli awo muwawawa tewakuzibwa oli awo no oba tojja kuwangula. Mu ndongo mulimu abantu ab'ettima, mulimu abantu agisa bahandolinga bulungi nakuba na mpisa nkugambye empisa kye kiba kisooka mu bulamu kijja kuwanguza tebasaaga empisa zijja kuwanguza. Abaana bali eyo mu masomero baagala joininga miziki. Mugende mpola si byangu naye nga sibagaana ku joininga naye nga muli beegenderezanga ebigambo bye mbagambye wali wammanga mubitadde mu nkola. Katondawo muwe ekitiibwa musabe buli kyogenda okukola sooka oyogere naye omugambe Mukama ngenda kukola kino naye ntemere ekkubo kitange kubanga omumanyi abalala we batakola ki we batamanyi omale weekwate ku bazadde bo buli kyogenda okukola weebuuze ku muzadde wo kubanga yategeera okusinga tebakulya ebinusu ndi osobola otegeera osinga muzadde wo eyakuleeta ku nsi no tekisoboka naawe Faruku kennyini tola nti oli muntu mukulu naye era okimanyi bulungi nti dadiwo ne mamiwo bakusinga otegeera yes okitegeera so kati byebyo n'omuntu nga gwe okwebeereramu n'ekirala empisa kibeere kitundu ku bulamu bwo ojja kuwangula. Tulowooza nti eno .com bo tebaali mu .com kakati ffe tubasinga. .com takuwaga n'akujja kajja kusuula mu mwala. Yes. Toyanza nnyo toyanzeege ono abadde abibagamba mukwano gwange bamuyita Sera era abigga Kemisera era abigamba ng'abimanyi abiyiseemu kati gwe omwana wa high school simanyi biki ovudde n'ewaka mbooyo okusoma oyagala joininga ndongo mu ndongo eno waliyo bamafiya bajja kukusuula mwala tebasaaga tebasaasira bajja kuleetera stress bakube mwala ogiroti nga tokyategeera biri ku nsi so mugende mpola muwulirize Katonda wammwe muwe bazadde ekitiibwa ekintu kibeere nga kitambula bulungi. Amiina. So baganda bange ayagala okuyamba ku Kemisera ebyaddala talina era mbadde mbasaba n'obuwombeefu munnyambire ku mwana ono mumusuuleyo abafere bamugira abafere bamutunze ekintu bwe bamuwadde $3.7 kumbe omukazi tafunye ssente bazadde be babadde bakwasaganya ne bagattagatta ne baweera wishaza abatonotono ne bamuyamba ku mbeera soka oneebalize ku bantu waliwo abantu abakuyambako awo banaye mbeebaliza ddala buli eyanyambako Mukama akuwa omukisa ogutalina buyinike we wajja akuddizeewo ekinene akumpeera ekinene ekisingaawo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa ate n'ekirala nyongera okusaba abawagizi bange bambi nsaba buwagizi bwammwe temunkoowa n'omusajja ali eyo ali siriyasi omukyalo ono ngenda muwaayo nkooyo omwana ono kubeera ng'alumwa ensiri yekka nga yeetakula yekka nga twese wali amukoona ku kasiri siwe kiri nkuweeyo ngenda kukuwaayo kyekyo bulooka ngenda muwaayo nkooye talina musajja ebyaddala ngenda muwaayo mu bantu abatuufu
nze nkooye okunswaza n'abeera wano nga asula yekka genda mu kiyungu ofumbe ove ku bayaaye b'emakindi kituufu okitegedde kituufu weesonyiwa abayaaye b'emakindi Kituufu tula wansi nyekyo. ofumbe oliredde okufumba nze ndi mukyala mufumbi naye ng'omanyi okufumba mmanyi waliwo omukazi atamanyi kufumba bali aba WhatsApp n'enjala ziringa zino ekisoboka ne bwe ziba zikomawa ssebo era omukazi osigala oli mukazi omanyi okufumba osigala oli mukazi teri mukazi atamanyi kufumba tebakulya ebinusu aya basi tweyanza nnyo tweyanzege bwetu bwe tubadde mbeera ne Kemisero tuba tusekaseka tubeera we tutyo tubeera izeize nkontaktinga mbeere nga nkuyambako ayagala omumanaginga muganda wange Richmond awe UK muganda wange bali e Liverpool awo Manchester wonna mbaagala nnyo Edibu Kenya Amsterdam Mariam agamba ki Edibu Kenya omwana ono muwesho Amsterdam muteeke ku show ya Rema kuba ina Rema ne John Black baba kuteekako kiri fine kibeera okay nze ngenda ne mbasabula ko video no yatukoze obubi naye nga bakuteeke ku ya Rema ne banteekeko nze wendi nja kukola ndi mukazi mupambanyi sali oline ya King Saha e Canada ne Alima Namakula naye bakuteekako tewali buzibu nze nkola Richmond alina ye UK alina misachi alinaani bandi kutaddeko n'ogenda no banteekeko wonna banteekeko nze nja kukola kuba eyagundi eriko Aruna kati simayo bamunakikola mutya agenda beera Canada tebanteekako owe tugende mwebale nnyo mwebalire ddala subscribe like share comment eye Canada agikansolinze Aruna kwali agambye Aruna kwali tagenda gibeerako so Edibu Kenya omwana no muweeyo show Amsterdam wali nze oyita munze nenkuwa ne musaidinga n'omuwa sente ze n'alya Richmond nkwagala nnyo mwebale ddala baganda bange Zuleha Scotland Neymar UK Neymar Boston mwenna mbaagala nnyo muganda wange Moses Dollar man nkwagala nnyo wali omuganda wange bamuyita Moses Moses ali US abeera Texas yaŋŋamba bambi omwana oyo nkwagala ffe tumuyita Dollar man gambe nange mwagala nnyo Dollar man nkutumiddeko yonna gy'oli so baganda wange mwebale nnyo mwebalire ddala ebyaffe bibeera byakusaagasaaga tukuba kiboozi kiri nakyo tetwagala bintu biri byakuteeka muntu ku kisenge bwe tukikola tweyanza nnyo tweyanze